kampuni ya Kawere Coffee Plantation yegerwako etudde ku bugazi bwa square miles 11 mu Ggombolola Madudu e Mubende nga ya musiga nsimbi wa Newman Group munasi wa Bugirimani amanyiddwa ennyo mu kulima emmwanyi. Eno abalimi b'emmwanyi ssaako n'abasuubuzi ku byalo 5 okuli Bulamazzi, Kyota, Kyengeza, Luwunga ne Kiryamakobe mu Ggombolola Madudu e Mubende bagyemulugunyako okubalisa akakanja nga bwe bakusanga ng'oyanise emmwanyi nga bazitwala. Bo baagala nnyo bano abakozi baabwe bokka. Kyovala ebiseera ebisinga etulemesa. Kati obuzibu olutalo yatuguddeko ejja ne tuyolera emmwanyi zaffe ku nzija. Ireke kwifuula gavumenti just tuwe eddembe lyaffe tuweka ssemateeka tuyagalire mu kirime kyaffe ky'omwanyi. Bagamba nti bangi ku bo baali bakozi mu kampuni eno ng'emaze ebbanga erisoba mu myaka 2 bukyanga etandikibwawo mu 2001 nga bafuna amagezi ku nnima y'emmwanyi y'omulembe nabo kwe kutandika okulima ezaabwe. Kati so obukugu bwonna bwe tukozesa bwe bukugu bwe bumu bwe twakozesa bwe twali tukozesa nga tukola mu Kaweeri kati naffe bwe twafuna ebibanja naffe ne tusimba emmwanyi era zifaanana ez'omuzungu. Bagamba nti olutuusibwa ku poliisi ate baggulwako misango mirala. Bwe nabitegeera nagenda kubajjayo kuwayo obujulizi nti emmwanyi zino zange nze abaguzizza emmwanyi zino bazitwalira omucuruzi omusuubuzi gundi. Tibampuliriza bansaba kujjamu engato nange ne banteeka mu kkomera. Emmwanyi basanga ewaka bakwata ne bakubuuza wazijjeewa n'obalaga omuntu nti naziguze wa mutuuze gundi obagamba nti naziguze wa mutuuze gundi n'oyo mutuuze ne bamuyingiza. So nimuhereza ng'abaserikale babiri bagida patrol biza kuno bakwata abantu tibakubara byanaha kwanje ndeba abaserikale barugaruka kandi habo cy'abasirikale patrol yakora ki yabatwara. Bakkiriza nti obubbi bw'emmwanyi weebuli era nga nabo basanga ekizibu kye kimu kyokka mu kifo ky'okukwatagana basobola okulwanyisa obubbi buno bo babeefuulira bwefuulizi. Kubanga bwe betukwate tugamba tuli babbi era essaawa leero mbadde njagala ekitegeere nti naffe tuli balimi okuggyako mbadde nsaba bwe tukwatagane nayo tulwanyise ababbi. Omubaka wa pulezidenti e Mubende Kumalule Mawuya yawaliriziddwa okuyita olukiiko olwetabiddwamu abatuuze okuva ku byalo bino basobole okusalira ekizibu kino amagezi. Olukiiko lwakubiddwa Kinyana Mpindi ne kampuni eno nga nabo babadde balina okwetabamu wabula tebazze wadde nga bawandiikirwa amabaluwa g'enjawulo agabayita. Kati RDC ategeezezza nga bwagenda okuddamu okuyita aba kampuni eno okubategeeza nga bwe basaanidde okussa ekitiibwa mu bannansi. Tetubakinyisa nnyo ate ku bannaki tebalina kulinnya ku bannansi kubasinga. Tubaagala nnyo naye ate balina okutambula ng'amateeka g'ensi bwe gakola ki tebali waggulu w'amateeka. Tugezezzaako okufuna aba Kawere Coffee Plantation eyogerwako kyokka olubeeyanjulidde ne batusalako nga bwe tuzzeemu okubakubira essimu tebagikutte bw'atyo kaweefube waffe okufuna okuddibwamu okuva gye bali ku nsonga ezirwogerwako nagwa butaka. Mu mwaka gwa 2001 abantu abasoba mu 2,000 baagobwa ku ttaka lyabwe okusobozesa musiga nsimbi ono okusimba emmwanyi ku ttaka lino era nga newankubadde emyaka 23 egiyise abakosebwa tebafunanga bwenkanya nga bano nabo bafunye okutya nti kano kandiba kakodyo kakwagala kubagobaganya. Barbara Reso agafeeyo ku Spark TV.